abasajja abalowooza nti we still have to stay macho. For lack of a better word, I'll call it a low resolution reasoning. Omukyalo okuvaayo n'akujulira emmere ku saa 8 z'ogambye n'agikuteera awo. I think we need to be very cognizant that we come from different tribes and cultures. Uganda has 52 tribes. Kati gwe Omuganda bwe kakutanda n'owasa omuntu atali wa kabira yo, you're not going to force your culture on her. Tusooke tusimanye ekyo. Okay, in the context, because when you're the man, I'm the man. Okay. But what does my culture dictate a wife? Frame ya wife mu culture yange afaanana atya? Yeeyisa atya, akola biriwa? Eyiyo. Culture yange? Kati bwe mbanga ngenda kuwasa n'atulinda atava mu culture yange, tagenda kutuukiriranga culture yange bweri. Ngenda kumusomesa imu mugambe nti ffe mu kabira yaffe tukola kino na kino. Abakiga tebafukamira. Ekyo kimanyi. Kati gwe owasizza mu kiga ate bwe batafukamira n'onyiiga ani musiru. But these people, bano basajja bagamba nti omukyala ayina okumuvinga into what you want. No. Obe waabwe tebafukamira eno gy'oli. Ayina okufukamira. Siganye alina okufukamira naye teyakikuliramu. Nti olumu ajja kufukamira nga ajjukidde, olumu akyerabire. Kati wakyerabidde ate akyerabidde nga bakojjabo bakukyalidde. Kati obumbujje. Atasobola kyerabira nga kojja lwe bakyala lwakyerabira. Kati yakikuliramu. Gwe lwaki olowooza nti shift yo egenda kubeera ku speedi yemu n'eyiye? Nze ndowooza abantu abadiscussinga ensonga eno bagidiscussinga in a selfish mode, in a sense of being egocentric and self-centered. Bw'obanga oyagala omukazi yeeyise nga bw'oyagala nga nnyoko bwe yakukuza wasa mu kabira yo. Simple and plain. But we have changed from those kind of times that we have encouraged intermarriages, intercultural marriages, continental marriages, interracial marriages. Kati ogenda kuwasa muzungu, muganda wange Kasule yawasa muzungu, era buli kaseera mugambe fukamira olw'okubanga ye Kasule. Owasizza muwala mu kyoli avudde Teeso, gw'oli Muganda. Kasule ovuddeyo ssaawa 8 ozze, ye gye yakulira taata we yabeerangayo waka by ssaawa 11 gw'okomyewo 8. Oba taata we yali mwavu? Nedda, it does not matter. This is, I want us to learn. Bagamba mbu asajja abaavu be bakeera eka. Wulira, si baavu. It is a matter of balancing the culture and expectations. Gwe lwaki toseseetuka? Marriage and relationships go with two things. Tolerance. Noga kino ngenda kigumiikiriza. And here, ngenda kuseseetuka. I'm going to compromise. Kati gwe omusajja olina by'otasobola compromisinga ko naye ate olina by'otoleratinga. Nti okufukamira tafukamira naye sisobola kumugumiikiriza kunjooga kutuusa ku ssa lino. You have deal breakers and you have tolerance. Ekyo nja kigumiikiriza. Kati gwe bw'obanga ogamba nti abakazi bano batandise okubeera nga balinamu embeera tebagambwako. First of all, let's first look, is the person you're blaming or criticizing from your culture? Is the person from the same exposure as you? Secondly, did you take time to date? Basanga yo mu kirabu banyenya nyashi mugista nyashi nanyenya nyashi ekikukyalira emirundi ena n'otandika okwenyumya mu banno kyantegeera pa baby matrix ekifuna olubuto ekikulemera kaawo okategeera oyogedde akagambo nyashi omanyi twadde ne nyashi festival ewa yabadde oba Reza Forest wagenze ate nagenze naye Kayima yabaddeyo nangambe ebyana nge binality. It had to be Kayima.
Nenga naye bannayo bankaddiye. Nedda. What you think about, you bring about. Obwongo banga butunuulira abakazi mu kikula nti nyash is the entirety of what makes a woman. Such shallow minds will actually go with such. Oseged. Nekyengezako kulaga kyekino. Nga tonna tunuulira nyash. Nga tonna gamba mbu ekyola kifaanana bulungi nnyo. Ofunye obudde obumala okudeetinga omuntu ono so that omanya gy'ava. Naye n'amanya gy'ova mu cultural dynamics, because bino byonna bivudde ku kintu kimu, cultural dynamics. Tuganye okutegeera obuwangwa nti bwe tuvaamu bwanjawulo. Okimanyi waliwo kabira etasula na flasika mu kisenge. Flasika? Naye nga ate ffe mu Baganda omukyala yenna nga tanneebaka flasika eteeka okubaawo mu kisenge. Tugende mu maaso. Because that is in our culture. Nti omukyala yenna omufumbo abeera n'enkumbi ye mu kisenge. Yeetaaga amazzi agabuguma. Waliwo abatakikulira nga tebakimanyi nakimanya. Nti era bw'amala okugenda n'anyonya gavumenti okuva ku parish level paka ku national level ye yeebaka bwebasi. Naye ng'ate ffe mu buwanga batutendeka bulala. Ompulira bulungi. Now you ojja kuva eno olw'okubanga obeera ku Serena olina bu degrees obw'enjawulo otandika okugamba this generation abakazi simanyi biki. The lens at which you're looking at what they call marriage and relationship should supersede beyond personal selfish egocentric needs. Otunuulire culture, otunuulire religion, otunuulire n'exposure. Abantu abamu tubanenya nti takimanyi naye nga tali exposed ku by'omanyi. So where do you draw the line between tolerance n'okusesetuka n'ogamba I will compromise a bit of this but I will stay with my person? But now also senondaga cultural differences. Let us go to a situation where you are a Muganda, your wife is a Muganda. Senga baba kuteekateeka. So they say. No ngamba senga baba teekateeka abakyala. Babagamba omusajja muwulire, muwe ekitiibwa, toyombayomba, tokola ki, omusajja ye bossi. Like that. Now, could you want to go home at 2 and your madam gives you food from her bed? N'akulinda ogirye. N'akuteerayo amazzi, n'akunaaza n'okunaaza, ne maane mwebaka. Nanaza. Hey, tonaabako na mukyala wo. What kind of nonsense is that? Temunaabako mwenna. Tunaaba ffenna but ye yanamaze dde okunaaba yeebase kati waki ajja kunaaza. Aba alina okukuutamu. Ssebo Kyamagero genda kuwabya abasajja wano. Nedda ssebo. Omusajja abadde eka balina omukuutamukko. Boddayo eka otuulamukko awo n'ogamba leero banziggyemu engatto ne bazigyamu. Sokisi ne zivaamu. Mpulira bugo muli badde lingi ne basumulula epeesa nga juice bwakaaba wali. Now I think ekyo kiri mu namala ne bakunaaza nako balina okunaaza Kyamagero omusajja ne bagankwata wano okamanya ako ke batukolanga nga tukyali bato nga maama akugamba kwata wano n'omukwata wano n'asika okugulu nakkuuta ekyo ekintu mu bukulu kiwoma nga mukyala oyo akikola nga mukyala oyo yaga nti kwata wano nakkuuta. Wow. Okay. N'otuula wansi ne bakkuuta ku kigere wansi. Kiri mu njuyi bbiri. One, if your wife finds comfort in that, nga mukyala wakiwuliramu emirembe, ekyo sikiina mbuzi. Mugende mu maaso, akuggye stokisi, akuggye engatto, akuyite kabaka, and all. Naye ate nze nkiraba nti omusajja akola ebintu ebyo abeera ne wreckage of self-esteem. Ye nga ye wreckage of self-esteem aba yamenyeka munda mu ye nti yakulwa tebamulaga nti he is enough. Yakulwa tebamulaga that he is loved. N'amalirira obulamu bwe bwonna n'agamba ngenda kola ssente mu nsi muno neme kujoogebwa. Now when they get power and money, this is how they abuse power. Nzijaamu engatta awo. Mpeereze essimu eyo. Nzijaamu kino. The self-esteem
gy'ataafuna mu buto kati engeri gy'alina amaanyi nti akulanga muveewaawo okuboggoka paawa amaanyi obuyinza kasuku omuntu alina amaanyi taboggoka omuntu alina amaanyi ebibuuzo byabuuza biraga abali around that wano muteeka okwetereeza so a man in my own school of thought akomawo ewaka n'agamba vaayo ntera wano emmere njirye ye talya agikujjulire atuule awo akunyumiikirize nga bw'oli akwe update y'olunaku wano musiibye mutya lere ebyo byalingawo luli when our mothers were housewives a father needed to take stock of what happened because taata mukulembeze maka bw'akomawo ewaka yeetaaga okuweebwa omukulembeze bamwe kibayita presidential matrix waba yakazuukuka okumanya eggwanga litambula litya aba intelligence ekyo bazuukuka bamugambirawo balina omwa presidential matrix waliwo akatala akayidde yes waliwo bano bagimu at different layers ne taata bw'aba akomyewo ewaka maama bw'aba akyuiramu emirembe amugamba owaayo okudda okomyewo leeti naye kankunyonye ekigenze wano leero Mandela bamugobye ku ssomero nti ate ki yagenze n'azanya omupiira alina ebbwano kati abadde alina ensanja bavu ng'emulumisa omusujja oli mu kulya but they're briefing you and it's okay if you find peace in that naye bw'otandika okiteekawo nti katala omuntu ateekwa okuzuukuka ng'okomyewo in my own understanding I think you've not balanced the times and you bamaama luli baakikolanga baali ba housewives nti taata yafulumanga n'agenda n'ayigga n'aleeta omunyago ne balya maama n'ateekateeka omunyago ogwo kitegeeza taata yakomangawo ng'akooye ebyabadde wano tyabitegedde yeetaaga lipooti kati okomyewo ssaawa 8 mukyala we akuwadde emmere nadda ku ssimu anti akulinze oli mu kulya munaye oli muganda nadda ku ssimu bw'oli mu kulya nomala ne westretchinga omuntu alidde ku ntuuyo ze owulidde enjawulo bwebateboogera enjawulo gy'olinamu ogambye mbu omuntu alidde ku ntuuyo ze you've not thanked the effort in making the meal ne Kyamagero okay me where I want to divert with you I feel that you're bruised but let me bruise you much further okay the incense of civility obuntu kwebaza nti ofumbye nnyo nnyabo naye kati gw'ositukawo ogamba omuntu alidde ku ntuuyo ze n'ogamba nteraayo amazzi awo bakola nteraayo ku mazzi awo nenkubuuza ekibuuzo ono mukyalawo bamukoziwo mukyalawo nante ekizibu we kyava Kyamagero abantu bonna benjogeddeko nabo abawagira eri modo enkadde gwe gy'otayagala bagamba kiri bwe kiti modo enkadde sigamye nti sigyagala there are some pros zerina zenjagala era nzikozesa naye erina cons nnyingi zendaba which I don't subscribe to abasajja bali abasinga kye bagamba nti mukulegeza wano yensonga waaki kati tutandise emisomo gy'abalenzi egy'abasajja nti mukulegeza wano abakyala babakkiriza ne bayitawo ne beerabira who is the boss nti much as you're in a relationship waliwo boss let me tell you oyina omumanya kati omusajja ngaga nti kasuku okeera ku makya n'ozuuka n'ova ewaka ssaawa emu n'ogenda n'oyiriba wuuyo mu kikubo wuuli eri n'okomawo eka n'okomawo n'emmere okitegedde ate abantu b'okuzuuka obuzuukusi ku 8 ne bawulira nti kibaluma nnyo kale nabo bagende bayiribeko mu owino batusangewo ffe tuzuuke ku 8 munange ate oba tubamenya kati oyogeza olinga bwaŋŋamba this is the idea tetwalegeza ogambye nti omukyala alina okumanya ani boss boss aba asasula women subscribe to leaders bw'obeera ng'oli mu maka nga taatawo si mukulembeze nga taatawo buli kaseera maama wamwe yabaduumira mukole kino abaana batandika okuinclininga ennyo ku maama because yabawa leadership guidance train ogimanyi train si kyekino kyonna ekitambula nga yonna train train gwe mutwe ebisigadde bibeera byana
gye gudda kati if you're the head of the home nga taata naye nga naawe kennyini tomanyi nakwekulemberera ozuuka ssaawa 3 bw'ozuuka weesokoola ennyindo bw'oyayuuya ova mu kisenge oyambadde pule oli mu vesiti bw'olawozaaneekyo leero waliwo ku kyokulya you as a head of a family tomanyi nakumanya oba waliwo oba tewali. The campus of the home is at risk now. Omukazi atandika okuwuliriza bw'omuwa reason of leadership